No. So kakati receipt enemu eriko enaku z'omwezi 5 ogwokutaano nebeerako ne signature ate no receipt ey'okubiri teriko naku za mwezi teraga yeewandisa ddi ne signature eriko eyawukana kweri. So mbagambye ndi kutwala receipt zino zombi ebbiri ku kitebe kya NRM verifying bwe tunasanga zombi ziri authentic nkomawo balonde ate nga mulonda nga tebirimu kyekubiira nga tebirimu kulemesa muwulidde. So kakati omwami ono gwendeese yamyuka registrar wa district ye Kayunga mukitegedde ekisooka nga sinabagamba bya receipts ono yagenda okulondesa mu kalulu kano ke mukayaniramu. Ekyokubiri receipts zino zombi ntuufu. So abali ku receipts zino bombi beesimbyewo mu kalulu ke mugenda okola ki era ng'agenda okulondesa yono registrar wa district. Basaba okubeera abakakamu mubeere wabweru okulonda kugende mu ki olw'okulaba nti ebyokwerinda byaffe bisigala nga binywevu n'okulaba nti Abannayuganda ab'ekyalo kino ky'ekyampisi tebakosebwa mu kalulu kano ke balimu aka NRM akalulu ak'okulonda ssentebe w'ekyalo kino akazzeemu ebizibu nkayimiriza. Era ofisi ya NRM ey'e Kayunga district registrar ngenda kumusaba ateeketeko olunaku ajje wano yennyini nga district registrar alondese. Ensobi gye nzudde eraga nti abantu wano tebasomesebwa ekimala kubanga omu ku bo receipt agireese leero ng'eraga nti yeesimbyewo nga balwadde bamanyi nti yeesimbawo tasabanga ku kalulu ate ne bo bennyini ne batamanya nti oli bw'abanga abadde takola campaign ekitegeeza mwangu wakuba kalulu ne bagamba nti tumwagala abeere nga candidate. So tujja kubeera n'olukiiko wano olulala olw'ekyalo nga registrar waali n'obukulembeze bwa district tubeere nga tufuna fulagabyala wa NRM ow'ekyalo kino anakkirizibwa abatuuze bonna. Ekirala tusaba bannabyabufuzi abali mu bifo ebinene ku mitendera ng'egya Parliament LC5 bakkirize abantu ba bulijjo wansi beerondera abakulembeze be baagala baleme kubeera nga babisinza mu offices ennene ne ba-influencing ebifo bino ebya wansi kubanga tekyetaagisa. Okusinziira ku bantu bye boogera kiraga nti wali abadde ba-influencing okuleetamu abantu kyo ne kireeta ebizibu ebyo. Barinda kubona sasura kati tukafunja kazi okuba kumacha kuri bazajana mu abana bwekana kuja mukarulo lwensonga zeri citizen ezibadde zavumya dangane sawa ezironda ziweddeko era nga nze Fragabera wa NRM ku Kyambisi n'olwensonga eyo sobola kugenda kwesimba munamubbi wa ttaka abonyabonya abantu ku ttaka nga wa DP. Eddakiika zino eziyise mu kuzebagamba RDC azisabye olw'obuzibu obubaddewo ku risiiti zombi. Risiiti ya munnange ebadde esoma nga 5 eyange nga terinaako nnaku za mwezi naye n'asaba eddakiika ezo tuzimwongereko n'agenda mu ofisi ya NRM n'akola verification era verification ewedde RDC n'agamba okulonda kugende mu maaso. Ate era n'ekirala nti abalonzi bakyalo kino tebava wala nti obudde buyise weebali obudde bakyabulina so okulonda kugende mu maaso. Nzikiriziganya nakyo ekyokulonda wandi katozeko bakasibanga.
basatu, bana, batano, mukaaga, musanvu, munana, mwenda, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mwenda, 3, 3 mwenda, 3 mubiri, 3 musatu, 3 munya, 3 mutano, 3 mukaaga, 3 musanvu, 3 munana, 3 mwenda, 4 mwamu, 4 babiri, 4 basatu, 4 bana, 8 4 mwenda, 5 mwamu, 5 babiri, 5 basatu, 5 bana, 5 batano.